Becky ogenda Canada. Talent ekutambuza amawanga. Visa eri multiple. Nti bwe mba nzirayo setagate gamba tuddeyo tufune visa endala mumpabuka sente n'enninnya ennyonyi. Ezo ennyonyi ba minisita bagenda ne baba mu visa. Ne baba nenga balina sente zonna. Ba MP. Naye gwe n'abagagga balina business ab'amaanyi ne baba n'abaana baabwe. Nga balina buli kimu tebagenda kusigalayo tebagenda kukola kine nga bagenda kulya bulamu ne baba mma. Naye gwe Becky waabwe mu Namasaka. Mama wo yasosa okulinya nnyonyi mu kika. Naawe gwesosa okulinya mu nnyonyi mu kika. Bannange. Mukama simulojja bannaye nafunye visa ye Canada ne muganda wange. Baneno bira bintu abantu bayinza ogamba Maalo naye bannange. Si byangu. Gezeeko tulabo ba Maalo. Ffe twagenze okujjayo gundi ezo kubanga tetwalowooza nti passports. Tugamba sanga batuwaddeyo Mukama yeebaloba batuwadde because twamanya nti batuwadde ne tusanyuka. Naye ekyanzijjeeko ne ngamba yiyi kwe kubanga bagaba kwadde okuva 2023 paka 2032. Ngomaze n'okuzaala abaana bawedde munda. Twazinye twakaabye twasanyuse n'entuuka ewaka. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Okay, kale ku mukutu CRUZ exclusive katusonzedde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'otulabira ali Canada. Eno interview njajju ku dedicating na kugambe nti yiyo Derek Sekimpi nkutumiddeko nnyo wonna wooli ndi wano Chosen Becky no munnange ajjaawo wammwe essaawa yonna. Temwerabira tuli proudly powered by Nile Cargo. Bano bagamba nti basinzira mu ggwanga eri America. Muzeyi wange taata wange Mr. Kaddu akugamba nti mwesiga ali awo Boston akuleetera ebintu obulungi nnyo wano e Kampala bituuke bulungi nnyo ng'okozesa bannaffe aba Nile Cargo. Kayo ebyuma nga bizito ebitya kebe emmotoka babireeta. Offices zaabwe ziri awo ku Masengere okulira na BBS Telefina ku Gasemaro Spredo Center ate wamu ne Mukisa Research Clinic asangibwa awo ekisaasi ajjanjaba amaaso ng'akozesa eddagala lya habo mutuukirire ajja kuba akikolera bulungi nnyo ku stage ekajjansi bw'otuuka ku stage ekisaasi bw'otuuka n'obuuza Mama Mukisa buli omu aba mumanyi bulungi nnyo. Olunaku olwaleero I'm with the talented soul, the beautiful lady herself. Bwayimba ogamba gwa bayimba baby. Eddoboozi Mukama yali muweesa omutima gumu naye just yamugamba bugambe nti Becky nkuwadde buli kimu eddoboozi ndikuwadde naye tosukka wano. Naye ne tugamba nti Becky era kale era weewaawo. Ya Becky olina tiimu? Nina. Babayita bani? The Chosen Ones. The Chosen Ones. Muli balonda nga bameka? Abalonde tuli bangi tulinga 100 awo 100. Bakwagala nnyo era ng'oyagala olutalo. Njogeraako ekyo. Kano kategeeza ki? Rebecca. That's my name. Oh. Nino omanyi okwejira okwedisayininga Becky. Nze ate kati sitebali bajjanyo byansonga ne kasitamba nga ngenda Canada. Oyina okuba nga weeronda nnyo. Enkofiira, enjala z'oyize. Ebintu bere kandabe enjala. Olaba oti? Ne Becky ku mukolo gw'olibeera oti? Olaba obyekolera wano. Ne omukolo gwange sigala nagulowoozaako kuba nja kufa. Ogenda kwemola otya? Girl from Canada. Canada. Anti Canada we tuba tola go we Uganda oli awo. Nze Canada. Ogenda Canada? Canada buli kyo. Nakola bengo otimba sister wo. Ne sister Donna.
ne mukama abikuledde Becky. Mukama sina kye mugamba okujjako mugamba nti asaanidde ennaku zonna. Banne mukama bwakumanya. Mukama bwakulonda nti Allan Becky oyita wano. Nebateka wa magana. Nekiwulirika kitya Becky. Becky bojjukira jja ne gy'ovudde n'ensi z'otambudde ne baganda bo b'osobodde okukati kale watambuzza ku ddona. Bannange essanyu likujjula otuuka ekiseera n'obanga ate nno nkubuulire n'amalala gakuggwamu. Olimba Becky. Amalala gakuggwamu Katonda aba akulaze nti nkuwadde ekisa. Ezo ennyonyi baminisita bagenda ne baba mu visa. Ne baba nenga balina ssente zonna. Ba MP. Naye gwe n'abagagga balina bizinensi ab'amaanyi ne baba n'abaana baabwe. Nga balina buli kimu tebagenda kusigalayo tebagenda kukola ki naye nga bagenda kulya bulamu ne babamma. Naye gwe Becky waabwe mu Namasaka. Maama wo yasosa okulinya nnyonyi mu kika. Naawe gwesosa okulinya mu nnyonyi mu kika. Bannange. Neba mukadde tebakuwoninga nti Becky oba ofunye ennyonyi topostinga. Becky ofuna visa topostinga. Babiŋŋamba ne bakuba essimu munnaye tosaayo abantu babi. Naye gye bakoma okuba obubi ne Katonda gy'akoma okuba omulungi. Bwe baseesa nga naye aseesa. Nze mukama simulojja bannaye nafunye visa ye Canada ne muganda wange. Banne nno bira ebintu abantu bayinza ogamba Maalo naye bannange si byangu. Gezeeko tulabe oba Maalo. Nze nina mukwano gwange relative wange lwe nagenda e London yasooka n'ambuuza Allan wakoze otya. Okiraba ne mmanya nti ebintu bino si byangu. Si byangu bannange yadde tuli ba celebrity yadde biki naye waliwo ne ba celebrity bannaffe babibamma. Kati nze sijja kwogera nnyo naye nze gwe bawadde emyaka egyo bannange bafunye myezi. Ne tuli mu kintu kyekimu nsonga yemu industry yemu tugenda kuyimba ffenna naye nze nafunye emyaka egyo ne muganda wange. Wow. Kati era bannaye bw'otalaba nti Katonda wamaanyi. Mwe si Maalo naye Katonda. Akulonda n'agamba nti kati gwe Becky mu Namasaka mu Nakyalo nkuwadde buwe. Kyawulirise kitya Becky? Ffe twabadde gwe ne sister wo? Ffe twagenze okuggyayo gundi ezo kubanga tetwalowooza nti passports. Tugamba sanga baatuwaddeyo mukama yeebala oba baatuwadde because twamanya nti batuwadde ne tusanyuka. Naye ekyanzigyeko ne ŋŋamba yiyi kwe kubanga bagaba bakwade okuva 2023 paka 2032. Ngomaze n'okuzaala abaana bawedde munda. Mukama w'amaanyi. Twazinye twakaabye twasanyuse ne ntuuka ewaka maama wange waali. Ne baade bali mu kulaba buzannyo ne bagamba muggyeko TV musirikire abaana abebase mu bajje mu bisenge bajje mwenna mukuŋŋaane. Tusabe. Ne bagamba ate kiki naawe otandise Becky ne bagamba mwenna bage mukuŋŋaane ne bazuukusa abaana. Nemba wa mawulire. Mama yazinya amateera. N'agamba nze abaana babe basoso okulinnya ennyonyi. Abaana babe bayitawo. Abaana babe bamutu. Our God is able. Our God is what? Able. Soko yimimo kali yake mbako ga gospel. Ka gospel kaliwa. Kali akanyumira ke wayimbe ekitundu ke wagamba tugende. Si ka gospel. Kalavu. Ne nyimba lavu ekwata ku mitima ne rubanga gospel si gospel. Kaina gospel song yonna. Kansubire bayita kansubire lwa lavu. Gonna muhabba kyogulabye. Nida wagamba nina mukama manyi. Singa mukama yali atulage emitima. Kale nze saali zunze biri ebyamaluma. Nze bulijjo manyirwa gospel. Maama nnyabo nalize gy'oli. Limba mukwano gulyo. Era nawulira nalize gy'oli nze nga mmanyi ng'ogamba mukama nalize gy'oli. Musajja ne sirinda kuyita mu banvuma. Tebakuvuma? Abantu batuvumanga kati egwo n'alaga wako nakampi akunoonyeza ku kinnyindo. Naye mukwano. Tekyakuluma. Nnyabo ononyeza nnyindo bw'ogirawo bulabe webaza nawe baza Katonda nenjaye ku nnyindo ya celebrity. Eno sinza nagitoolako singa Katonda so giggazi ya nkone. Tomanyi kyenkoledde. Eno nnyindo
I love you. We mankera kuba chokwe tula mu mirror. Nga sina tulina kuliso. Soka kunyone nga. Yenga leero nnyumidde. Ekinyindo kyange. Uwenyabo nnyo Katonda omu Canada. Ennyindo yeyo nno gyetututte. Becky ogenda Canada. Talent ekutambuza amawanga. Visa eri multiple. Nti bwe mba nzirayo setaaga ate gamba tuddeyo tufune visa endala mumpa buka sente nenninnya ennyonyi. Newe nerabire nga tozange Canada. Nga ninnya ennyonyi nga zirayo. Tubeya toleze. Ngenze kunona nga tozange nazirabidde mu Canada. Alo, gamba nti Amina. Ebyo Mukama byakola. Mukama byakola. Katonda byakola. Ogenda ddi? Nga 22 July mwaka guno bebula mwezi tegula na wera. Guno gwa mukaga tugutandise almost. Ekiro kikyalinga Becky. Kukyusa family yo. Nayagala when nayingira mu industry nayagala nnyo. Nga bwe mpulire essanyu nga ndikwe walungi ne family yange ebeerewo. Era nga ngamba Mukama nkoko eno njirya naye baganda bange bali mu kyalo nabo baaliridde. Naye kati ntandise otambulira mu birooto buli kye nayagala. Akatoka ako kayingidde music industry katandise okulya ku nkoko. Dona yuno mu Canada bannange omuto abantu babisala ne bagamba tamwagaliza tayagaliza sister we takola ki era Ruthi mwana go webererewo omma ali kujjukira ngamba era nze Katonda nakulabye wano ne ngamba Becky ajja binyo guno omukutu gwa maanyi gula wensi yonna. Do you have any problem with your sister? Nedda. Ekisoko oli muto wange yanzira ku mama wange tewalina lubuto lwavaamu. Yanzira bwatu wano. Ate omwana oyo kuva nayingira industry ya music nze muweeredde. Era nze mutuuziza siniyafu. Era mu music ono Ruth talina step gy'atwala. Ne bwenda bensobi. Wano nkoze otya nnyabo. Eba nsonyiwe nga akajjayo. Ne bwe kiba Namugane ekiba kyetaagisa kutula wansi ogambe nti nze chosen Becky. Tujja kuyitawo kikole. Nga bachozen Becky mulimu babiri. Era mukuba nkuba. Bwe ndaba mukuba nkuba. Kubanga musaayi gwange. Bane ne bwogaggawala ennyo ekikomereddewa nga baganda bo bali bubi. Toyina nkyukakyuka gy'okola. Teri muntu ayagala kuweebwa buli kaseera mpaayo 5 n'asabiriza. Bakakkana bali bubi. Kyokka bw'olaba ng'onaavuddeyo talent gye ndimu nga naye gy'aviiriddemu. Oyo aba Katonda. Wemba nga ndi wano ndi musanyufu ne nkuba akafaananyi ne nga nti emyaka 2 mu maaso nja kuba mpummudde nga muganda wange yesita nga ntuula ewuwe n'endi ettooke. Bannange eriyo ekisinga ekyo. Kati abantu babijjawa. Batuviire ku mwana affe. Abantu era munnaye tebibulamu. Naye Katonda ajja baswaza. Ffe bwe tutyo ffe tugamba tulina ewaffe. Mutulake wakane ku lujjuliro. Tutule ewaka ne twekwata emikono. Ne twegamba ebigambo bigenda kuyita. Kino na kino, kino na kino. Naye tuli muntu omu. Tusigale ku mission yemu kuyambagana. Katonda bw'anaatuyisaawo emimwa gijja kweggala. Mutero tule wakanga aba girls ba mami. Ne munyumya mu gwe Ruthi Donna waliwo oli omulala yani? Daisy. Bambi Daisy wange oyo mwagaliza visa y'amaanyi. Mu linnya lya Yesu Daisy naye visa ejja. Era yakaabye yasose n'okaaba nga Donna afunye visa. N'akaaba amaziga n'agamba Mukama nene eyejja. Tutula wansi nze abaana ba kitange. Nagamba Katonda ajja kufa nabo. Era Donna nga tannafuna visa naloota ekirooto. Nga ndaba ndi mu mopostinga ali mu kulinnya Nyonyi ne Daisy ne ngamba eyo mission yewedde. Kati waliwo abulayo ye Ruth. Nga ne visa tetunnagifuna ne ngamba kati oba kiki. Kati onaye visa ne nga Katonda nga akyampadde omukisa. Baganda bange bagenda gulya. Nga sinaba na guwoomerwa. Nga sinatula ku mmeeza kunywa katunda. Be balina soko. Naye okimanyi okikoze. Baganda bo bonna basitukidde ku ggwe. Katonda wa kati otunuulira n'ogamba ne baba akuwandika ku muganda wo era erinnya Chosen Becky lirina okubaawo ne waba oli wakukolera muganda we ekirungi era erinnya Chosen Becky okikoze. Nze I'll give you credit kubanga eri ab'enganda bangi nnyo bali eyo naye nga n'okwogera ku muganda we kimunyiiza. Okitegeera talina kyakoze kuba nze leero ndabye omutwe tubadde tulaba naawe YouTube nga waliwo eyawandiise
Nagamba chosen Becky yaba mubi nnyo yasinga obubi something. Sister we yagambye chosen Becky mubi nnyo. Nate bambi ogenda okugula video nga sister we teyakyogedde. Nga tebiri namu. So bwaba muntu nga mubuli obulamu obwa bulijjo abantu abatali mu limelight beobola banga bagamba gundi yakogeddeko bwati nga muri ba Luganda ne mwekyawa ne mulumangana lwakuba temuli mu mawulire naye ate zino families ezibeera mu mawulire simanyi taata wamwe bw'abaawulira simanyi mama wamwe bw'abaawulira bo bakimanyi omanyi we mube wakanga mukimanyi mulaba amawulire nammwe ne museka tumugamba omuntu akugamba naawe ekyobadde tomanyi nga naye gwe bakyogerako tomanyi ne museka ne mukireka ate nze example era mbeera mbagamba nvumiddwa njogeddwako buli kibi naye osigala oyimiridde no matter what omuntu omanyi kyakoledde omanyi byakubeerawo muganda omanyi engeri gyakwagalamu sigala ng'oyimiridde. How is the handsome Amelie? The handsome is handsoming. Omwana oli anyirira bannaye ngenda Canada naye omutima gundi mmatu naye kale Ashitogenze naye ekyebbeeya ntayagala nnyo kola okunsanyusa ye kati olisalako otya Ami Ami nekizenuleko olina omukwano ogwaddira nga bw'obiyimba golooza agejjaki mmere tebakulimba emmere tegezza oba n'ekikuwa emirembe naye buli we tugenda bagaba naye omusajja asusse omusajja nemugane munnaye naawe ogezze nnyo ntirekeraawo okumpa emirembe ate nyinza olekeraawo omwagala nnyo tolaba wenkyusizza ntunula 45 muweeyo obugambo omwana w'abandi togendera ku pressure y'abantu munera nga towasa nga tokola ki wafuna munnamasaka najja mazeeko nja guma tuli bato tofaayo tweweravu newe gabaasa tojja kumpasa newe gabaana ne I love akimanyi nze ali yali yeetegese dda nninze ogenda mwongera mwana baana tukyazaala nakaana akamu naye mmwe bannaye omulembe muli wala abakanada temukyabategeera ffe temukyatutegeera ffe abakanada mukyali eri Masaka eri mukyalo ewaffe tuli mu Canada napostinze ka video k'abantu ne bagamba wow Kongs Becky oli lubuto nze saalulabye bafa abasajja tulwawo ziraba bakazi banno baalulabye kituufu naye bannange naye tikatonda bye nga ndi flat oluusi waliwo engoye zeyambala ne zigiramu ziti wamma ate wano ndulabye nga luli flat naye ng'era abaana bajja abaana kirabo balongo bannayamiri bagenda kuwa balongo Katonda akuwa emikisa olinya Canada buli kimu dabo ng'odda mu mwana omu wakava London Dubai US Dubai ate zino honeymoon ate birthday bamutute out ate ng'odda mwana omu temumanyi chosen Becky nyabo nga tonywa ye Katonda Becky ebyo binsukkako ne binnemesa n'okufuna ekyokunywa ani abatwale Canada mukyala Hope mukyala bamita Hope mukyala mulungi nnyo manyi nasula apo wachi yange nga ndi ku kisaawe ky'ettaki nenumwa nnyo wano mu kucekinga biki batugamba tubijjeko ennyonyi yali endeka nange nasula wachi yange njogedde okuva e London yannuma ku kisaawa wente ebiruma taata leetaako okulya bwe biba mune ngenda Canada ke kakeya kano ke mulaba babireeta tweyanza mukwano watumiza gye ogenda kulya gge ngenda kulya gye na ka chips biba byanjawulo omukanada akasoko ekyokakozesa kyabula naye badde nkugamba mune nasuula apowachi yange nenakuwala nnyo kati ku birthday yange we yatuuka yali ava Canada nga ajja Uganda oyo mukyala Hope nangamba nkwetereyo ki ne muwa story eyo naye nasula apowachi yange naye nali njagala nnyo omukyala oyo nangulira apowachi n'agindetera ng'ekirabo kya birthday otyo era mukazi mulungi nnyo mukazi mukakamu
Era omutegesa agende Canada nga hope si akutegese. Ategeka bulungi VIP treatment osula bulungi. Bakulinde mu video. TikTok. Nemune Becky mukama akuwadde omukisa. Siba netendo bidire mukama. Mukama mbeereddewo. Mukama ndaze omukwano. Mbanjagala omukisa ngogo golina. Kimo yaguyoleko. Ajja gufuna munyala. Kimo yaguyoleko ayina abambi abaana. Kati manjagala Kimo n'agenda konge Bulaya eyo. Ajja gendayo. Kuba ayina Ssaalongo mulamba. Ajja genda teri kitasoboka oba n'essuubi. Kati baana 6. Kati bonna bagenda kusoma omwaka ogujja. Ne Joan we Masaka. Okiraba. Naye baana mmwe. Kati Kimo oyo mbaana 6. Ne mala muyisawo ne muyingiza Canada oyo abata kyammanja. Omuyisaawo Katonda ajja muyisaawo teri kitasoboka. Sajja wange naawo n'akatale kennakawa. Defense wange oyo. Ne mwana chosen. Okuyimba kuno is it the best career in life? Katonda bwakuwa talent. Omanyi talent tetambula yokka. Nga bw'olaba emmere tetambula yokka. Kubako eggi, kubako busaladi zibiki. Mulimu omunnyo, mulimu ebirungo okugikola. Kati ne talent okujja. Mulina okubaako ebikutambulirako emabega. Mu bwo ekikulu ye favor. Bw'oba ne favor kuba abalina talent bangi abayimba naye nga abantu tebabaagala nga talina abalowoozaako okufuna visa kuba kati nze omuntu yaligambye Becky alinnye nnyo ennyonyi sijja mmutwala naye era ogenda olaba nga bayita ggwe kati favor eyo bwe yegatta ne talent ekifuula nga it's the best career in life. Do you have anyone go competing naye wano mu industry? Tesuubira. N'ebintu bya competition byaggwawo. Mu competing nga mwenna munoonya 10 kyakulya kati. Why would I compete nga sina na kyakulya? So kola kikyo kubanga ekisooka ffe Uganda wano tusharinga abawagizi munnaye kyewo. Bebamu. Ne gwolaba nga ayimba style ey'enjawulo ennyo nti oba musajja era ogenda olaba nga abawagizi be babo. Kati competition teyina wejjira kuba tuli muntu omu. Abawagizi bange be babo tu competing hani agenda tuwagira. Baby bali bakuvumyeko. Banvuma nnyo. Nga balowooza musimanyi okompera ne bano soboyonere Becky akola bwati. Akoppa. Ne babyogera nga nakajja naye ekyo bwe kiri mu ggwanga lyonna. Kubanze I'm sorry to say ne nga nakajja mu industry nawulirako nga bagamba saha ayimbanga radio nawuliranga naye just abantu bali tebanaba kumuzuula ye kyayimba kye because today they are totally different. Saha ayimbya bibye n'oli yali ayimba bibye. RIP. Kati oluusi omuyimbi wano mu industry bw'ojja olw'okuba abantu balaba kipya baagala okurelatinga n'oyo aliwo. Nga bw'olaba omwana azaaliddwa amwana afaanana muto mukulu we oli afaanana maama we naye bw'okula weeyawula. Kati the more you move ayimba bibye so ba relating angedda but now they know I'm me. Kati gwe bagamba yeggwe. Chosen Becky era wennyimba ne bwe sisaamu linnya lyange basoga olulimba lwa Chosen Becky. Of late nali mpuliriza radio jesiza kwogera linnya then present omu n'agamba nti Becky akendeze mu kukola TikTok. TikTok eno emubisse. Oluusi tulemu okwawula oba Becky muyimbi waffe oba TikToker. Becky akendeze mu TikTok. Gwe kuggwe w'amasaidi yo olaba oti era kiriwo ekikoledde era gw'olaba ayinza okuba tamanyi. Akyogeza butamanya. Naye nga mazima gali nti munnyonnyole. Gwe Alan tunulamu. Singa sali ku TikTok singa ndiwa. Nange mwennyini singa tuliwa. Twalinga ku TV naye nga TV era zikusindika Katonda okola lunaku lumu lwa 6. Ne social media eno kyetukoledde gwe okimanyi. Singa tetwali gwe gamba mu bugambi. Olwaleero osobola ogamba nti Becky ave ku TikTok because omulabayo. Ate omulaba buli lunaku. Naye waataaliyo wayogeranga ki? Chosen Becky lwaki asirise tetumuwulira. Kati bannange tuveemu embeera ey'edda. Eyo gamba mbu tujja kwawula nga atali muyimbi bwemba ku TikTok eddoboozi lifa.
terifa ate eri part of me ate actually twali badde appreciative nogaba naye omwana alina talent y'okuyimba ate atwongeddeko neyoku acting nze nina abantu bangi abakera ku makya nacekinga page yange okuseka. Actually, social media ekulaga nti olwaira abantu 5000 olwaira abakebedde badde mutwalo. Era ng'akubira essimu n'agamba banne Becky ng'oludde male ennaku 3 nga tonnanterayo video. Nina stress zange abantu bali ebweru bava okukola ng'agenda kudda waka kuteekamu alabe TikTok yo. Nze omusajja yaŋŋamba kati lwe twagenda London. Omusajja yaŋŋamba n'aŋŋamba just abantu baagala kulaba bulabi ku Mama Brighton. Nenga waliwo yali amazeemu amanyi ngamba alani gomesezo oyonera brand yo beera muna mawulire ne mugaa byonna nsobola bikola kati ovuletu omukwano gwange omu yambuuza nangani alani how do you manage okola amawulire ng'omuntu akola mu brand ndala then nokola ne kino then nemmanya nti okay I'm on the right track. Yeah bane tugezaako temutumala mu maanyi kubanga tewali kyangu ka TikTok ngere tupushinze luyimba lwo TikTok nyimba zange zonna TikTokers bameka sijja na kulimba mu camera ne because you're part of them. I've not paid anyone but I'm just part ncholi bwakola olimba lwenga mwana muto Tommy D balese nyimba ntulamu elimba lwa alien fetwa ndoza fetwa lingabo okusatu tutulamu don't talk about this one ukitegera tutula mu challenges abwe ne tunyume ntulaga ntuliomu ogenda kulanga ngaroso olimba lwa muntu oba lwa mukabya oba lwa spicy oba lwa rem oba Winnie Nwaji buli olujja so long as it's a good song. Yes. Think kati abadde ne bailando nakulaba buli kimu challenge tuzikola mpaka dembe okola because we are enjoying TikTok yatugatta ne tuba family nti okebera ku muyimbi munno n'oseka nogane ne bannaye gwe spicy yekolera bereddene Spice atekayo fani ne tuseka n'oseka n'omukeberako Spice yataddeyo kireero n'okebera ku Fire Baby naye anyotunyezaamu I know okitegeera kati ebintu bya music bya TikTok yatugatta etutambuliza ennyimba etuyambako banewe tetuba kubanga tetuli ku TikTok fe abava mu COVID singa tuliwa singa ani amanyi nti Becky alina talent munakyalo yali afuse munakyalo ne kati balaba ku talent bongera okunyumirwa bongera okwagala bagamba kali versatile bagamba bannange nabinabiyize nze nsanze abantu bayitirivu buli wempita actually kati natuuka n'ogenda ku mukolo omuntu takugamba nti I love your music netagamba nti I follow you on YouTube oba TikTok oba oba Facebook agamba kimu I love your TikToks so zimbeza omwana gwe TikTok nze mwana nsanze muzadde wali eri nze Becca I get shocked nensanga abaana myaka 5 myaka 6 omwana agambe mama Brighton nga tuli wana ngamba nawo kati ono omwana omuto w'emyaka 6 emyaka 7 naye nga nsanze abaana bangi so internet eno nsuubira nti perception gwe gyolabiramu omuntu nakiki kyomwagalako eri ajolaba Becky nga yamunyumira mu challenges eri ajomulaba nga yamunyumira ng'omuyimbi so buli omu mwagalenga bwali buli omu ayagale atwagale nga we tuli n'okutuwagira ennaku z'omwezi nga 23 September tuli ku Royal Regency Afrigo Band all cutters of Uncle Dan Richmond mukyala Mary Ngabire so bannaye mugule tickets nga bukyali tables nga bukyali tuli London tugenda kujjira mu maanyi wakati nnyo Chosen are you going back to London? I really love era nkiriko Nina ve Canada London nja kuba mbategeeza okay so 23 tubeereyo London ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo bulungi malidadi sana Uncle Richmond ebintu bino bikoleko ng'obudde bukyali tuyingire London mbitiibwa omwagala nnyo naye nga naffe ennaku z'omwezi nga 22 July tugenda kubeera Canada tuli Canada Pavilion New York oba nani ebigambo biwanvu oba New York Pavilion Ontario simanyi sibasa biga tabanangi yonna ogendagendayo nedda ekifo kiri kimu eyo venue anti ojogedde ng'ebifo 6 bane tugenda Canada ebifo byo nekyeweesunga okulaba Canada biyitirivu banange abawagizi bange ab'oku TikTok mmwe mwenyweze bwondabira ku Drake ali omumbuuliza
Chichi. Drake Ali, my brother, I'm coming. Abantu bafe bona bali Canada. Mami wange omundabira. Mami wange Judith babirye. Mami naye ngenda mulabira ddala. Ayo waliyo Katende. Mutabani wa papa. Bw'omundabira. Bonna. Waliyo Julie Mutesasira. Julie n'abaana. Bonna. Okolako challenge ne Esther ne Zeke oyo tuba tugirinze. Yabo njako mbase. Njagala mukole mu challenge nga mwanika ku maloboozi. Tulina okuyimba mwawo. Baagala nnyo bambi by the way we bayimba nze mfuna olutiko. Naye akututa n'akuwa time eyeetaaya aba promoter abasinga abayimbi olumala okuyimba bati. Ng'ekya bamupakira nga bamu. Kyalaho oyo golaba mwesiga. Era yansubiza nti ennaku 3 za vacation tugenda kunyumirwa mu Canada. Ennaku 3. After the show tewali pressure ya show ngenda kuyimba. 3 days after the show kunyumirwa, kulya sente, kuchakala. Wow. Era mukama mu mukisa mukyala Hope bambi. Ekivulo kyaffe bakiyita the annual African Decent Summit. Tugenda kubeerayo nga twolesa kitiibwa kya Buganda nga ffenna twambadde engoye zaffe ziweesa ekitiibwa. Abantu okuva mu nsi ez'enjawulo za Africa. Okay. Batugaye mugenda kuba live band. Tugenda kuba live band kituufu. Teri byakuwoza mbu ate nze Becky yayimbidde ku CD ng'edduka. Live. Ate Becky. Dobozi live. Nze awo nkwesiga. Nange kenyini awo nesiga obulamu. Era nasanyuse nnyo. Abantu bebweru awo. Bannange ogenda kulabira kwa Uncle Barnabas. Jinga ali eyo. Dayida. Bambi mwagala nnyo. Yakubeerawo mu kayimba kaka. Yabangi. Era y'omu ku mikono ejyandiisa. Gyali era naye nkulabako taata. Yansitula mu byabangi. N'enseko ekyava mu kuseka kaaba. Ensonyi. Era ne kati nakalamu bane wantu koledde ko bambi omulabyeko era mulaba nkusuubiza ne musajja wange Derek Sekimpi nga bwe twali ku telefine awo nga yali azanya music wo bambi nga ngamba nnyo Derek Sekimpi naye yatudduka kali eyo. Amina mukama yebale kwangeze ensi nnonje. So Auntie Hope naye nchiwa agenda kuba musanyufu nnyo bambi muweshe esinga. Tugenda muwashe esinga kubanga naffe atuwadde ekisinga. Atwagadde nga baana atubeereddewo. So we have to give her kubanga namugambye ne mugamba njase tulagomesi zange nange nzireteke Canada eyo nzije ne mama na kitende nzije ne defense abanyumira skits zaffe. Tolimbye. Mama na kitende nga mama na kitende ono. Se muganda mwajjuma. Tomanyi olugambo lukujjudde. Anko waffe kwali. Chosen. Interview katutandise n'okugana abali Canada bali ebusuuka kkubo. Anko gyebale. Hello. Ali mu office kati ali ku university asomesa. Obannange nesimye nange omanyi oweno. Ndi eno nange neewunyisizza okubanga omanyi. What's up, Chosen B? I'm okay. How are you, mukwano? Ekyamagero kyabaluse wakirabye? Your internet is network ya wano manyi wano tewali network. stable. Internet is buzzing with Chosen Your Becky. internet is not stable. I'm already a Canadian. Oli Canadian Perry. ALLANCRUZ, what's up? Please. I'm okay. How are you doing? Your internet is not stable. My internet is not stable, but all in all, Auntie Hope is here. Obudde buno misana nnyo ssaawa 7. Simanyi oba mumpulira. Tukuwulira. Tukuwulira bulungi nnyo. Ssaawa 7. ALLANCRUZ joining us as well. Auntie, you're the winning team. I have to. Abantu bakwesunze wano. Simanyi oba otwesunze nga bwe tukwesunze. Nzija.
Nzija mwesiikire. Keep what for yourself. Your internet is unstable. Hey. But tofaayo katumalizano tufuna wa network eri clear then we talk. Temumpulira ate nange sibawulira. Nze sibawulira simanyi wamwe mumpulira. Naye tugenda kwogera. Antop soko kwatwa ntumalize show yaffe wano kubanga kati abantu so promise the Canadian people you know people have been there. Madam Hope ekizibu ekibaddewo ndi mu kwogera venue naye ebifo New York, Ontario, Canada, ebifo North York. Fe twagise da New York. North York, Ontario. Ennaku z'omwezi nga 22 ye performance yaffe. Toronto Pavilion. Tuli North York awo bw'otambula bw'oti n'omalayo n'otuka ku roundabout mu maaso osanga Canadian Prairies. Nze byonno kati ekinneewunyisa ti ebifo byonna bye London biki mu bbanga awo buli we tuuka mba mmanyiiwo. Wano tuli UK tuyiseewo, tuli mu Iraq, tuli mu Russia. Nga muli UK. Wonna nakwatawo. Nga mu bbanga amakubo g'omu nnyonyi. Ewe mpiseemu kyo zeni. Nabikwata. Okay. Ogenda kundeeterayo ki? Perfume. Mwabasozeni kuno perfume. Njagala ogiraga ngenda kukozesa perfume etali ya 10. Ojja kuwunya ekivundu nga n'abantu bakudduka. Ate olwanko Amiri. Oyo buli mukyuzi gugwe. Gwe nkuwa perfume ng'owunya kivundu. Lumu njagala ozaalireko omwana e Canada eyo. Naye bannange. Oyo afunirawo gundi visa. Afunirawo ki? Butuuze citizenship. Wempulira bagamba. Ngenda bafunira olunaku olw'enkya. Nja bafunira muganda Chosen Becky Donna. Tunyumyemu ambuulire. Donna ambuulire. Chosen Becky ono abafudde ki? Bana iduliri bambi luli nali nyuma naye nangamba alani olaba. Chosen oyo. Fenna twagenda mu Bwakadama ne tugenda mu biki n'ebigaana. Ne fenna ne tusigala ng'essuubi lyaffe Becky. Ne Becky atuyambye. They are not disappointed. Simanyi gange naye kisa kya Katonda. Okikubye. Okikubye Becky olina ebintu by'oyiseemu. Wallahi nga ndabira ddala. Wano Becky wali owedde. Kituufu. Nga Bugembe bwe yayimba nali mmanyi owedde. Nali mmanyi mpedde. Nalaba omubi nga malawo obulamu bwange. Naye bannaaye nze kye nategedde kimu. Ne Mukama buli mwaka naba nga kwayo nnyimba 2 nakwayo olumu. Tewali pressure. Tewali nti oba ki. Abayimbi babeerawo ne banoonya artist oluyimba lumu omwaka. Ne lobola. Ne oba oli awo ng'ofunyeyo kano nga kakuyisaawo. Ogwo omwaka ng'ogumalako n'omulala nga gujja. Oba oli awo nga abalina love beeyongera. Nze ndi mweno nsi jangu onnyimbiremu. Nze ndi mweno ensi jangu ate ngenda kutandika okutravelinga mu nsi olw'emikolo. Kubanga kati nfunye nasooka n'enkitya nga ngamba bakisoboka oba balimba naye kati ndaba demand efuuse ennene. Ng'oli akuyita Canada? Ng'oli akuyita Becky ndi US nina omukolo gwange njagala ojja onkolere nogawo balimba naye muneeke era kati byebyo nno ebiddako mbasibiddeko. Wow. Anyway nga tumaliza shaffe y'olunaku olwaleero twagala okwongera obajikuza ennaku z'omwezi nga 22 ab'e Canada. Omwezi ogw'omusanvu. We are coming in power, in plenty. We shall be in Canada. We shall destroy the entertainment in Canada. Tugenda kucyankalanya, tugenda kukola buli kimu. We have to dance, swipe, wipe, enjoy, Kaipe, knife, wife. Omanyi buli lwentambula naye Chosen Becky ku nnyonyi eyo ennyumira nnyo. And I pray to God tuddemu tutambulemu ku babiri. Tutambule wabula bambi nange nnyumirwa mukwano. Ebintu binnyumira nnyo nga tuli ffenna. Ebintu bitambula byolaba byekola byokka. Luli twagenda Uncle Danny n'atuwa laptops. Bannange it was really nice. Bannanga. Alhamdulillah byebyo. Uncle Danny yampa bambi. Katonda amuwa omukisa. Salamu aleikum. Tumalize show Becky. Kati oba kati ate obadde onsunira ki? Malirize kale. Tukawenza kasimala nze kizibu kyange.
Oh my. Adi. Nzendeka Becky. Tumalize show omalize okulya chips. Ba chips zigenda. Ku Mukisa Habo Clinic Kisasukula Mbiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Naye bannange tweyanza nnyo mikwano mwebale kutwagala abantu baffe abali ebweru tugendeyo ne batutikka oli naakuyita. Jangu tugere tuliye mmere mujje wange lero lanchi yange. Anti Hope UK. Leka ndumire mami Hope UK. Becky tumira abantu bafabe UK abatufaako. Abantu batulaga keya. Katumire Anti Hope UK. Mwanyina Uncle Dan. Muchala wa Uncle Dan. Mami. Mami yatufaako nnyo. Richmond. Simwogera nako. Nina mikono gwa mbamuta. Ng'ogenze wandikayo. Wali mikono gwa mbamuyita Adija. Latifa. Adija yanfaako nnyo ya. Adija yanfaako nnyo. Waliwo bamuyita ayina entondo. Bw'otamwogera linnya. Ono yakolako interview naye ng'ayina entondo. Yani Claire. Claire. Banaye Claire. Claire ayina entondo. Claire gamba chosen Becky. You said amanyemu abayimbi muzalawa. Bambi, she's a good friend. Yanfaako nnyo ya. Omukyala Nava yawo omwana wange Heather Tabu. Mwebaza bambi. Nawulira ennaku ngondeseeyo naye nga sina kyakukola. Omanyi nga wazze n'omuntu n'owulira nti ate nkyagenda. Naye ne ŋŋamba anyway. Nasanyuka nnyo. Wali omukwano gwe bamuta Hasi ali London. Bambi yansanyusa nnyo. So n'emikwano mingi nnyo abantu be London awo baagala. Lwetwagenderera okulya obwenda waliko lwetwagenda ne bakerekere waliwo akafo kali East London awo katunda obwenda bambi nkerabidde erinnya gye twagenda batunda emmere y'Abannayuganda naye batunda obwenda biki kannyumira nnyo so nasangayoko ne nakawunde nalabamu nakawunde. So anyway tuwunzike chosen abantu be London yongera okoonawo tuve wano. Okudani wange mukuru Richmond gwe simanyi oli muganda wange oli byonna buli kimu. Okay. Anti Hope oyo Claire Nava bonna abantu abajja kubanga kizibu nnyo abantu abali ebweru bambi olusi tebajja mu zisho naye abantu bangi abajja. Waliwo mami wange yava mu US bamuyita mukyala Anne Walusimbi yava mu US n'agamba atajja UK kulaba Becky bambi najja ne bamulamu be bambi mwenna mwebale abantu baffe mwenna bambi ne besimenye mwebale twagala. Kale mami Hope nkutumiddeko nnyawo UK bannange nkwagala nnyo kimanye oli mama wange wa ku mutima ddala Uncle Dan. Bannange n'abantu be London nakuzo mwezi nga 23 temwerabira September Frigo Band ejja Royal Regents tugenda ate Richmond waba ategese sisaayo kyange mumanyi ategeka bulungi na buli gwatutte tosa kaba nga Richmond wali okitegedde. My brother I love you so much. Kale for now njagala okwebaza Hakim Nana Mr. Katerega Hakim webali nnyo webalire ddala Saalongo baana mukaga naye musajja akyanyirira ate akyasobola okukola ate akyali muto muvubuka muto myaka 27 naye omulaba nga apushinga nentumira ku Sharif Taban mama na kitende ntambula naye bamusajja wange from day one since 2006 tuli nayo oyo nentumira ku musajja wange Hogan abeerawo kitende ina talent
taseka namu bannanga mwagala nnyo bw'aba actinga kati goli celebrity wa kusatu bw'aba actinga mze mutunuulira nnyo naye bwe kuba kunyinyibala tajja kuseka ne biki oyogera biki genda eri naawe bana actinga bulungi nnyo kale mwagala nnyo bambi mama Nakitende oyo bantu baagala omutwala era bambi ne London awo Richmond mama enyonyi yo kiriya abantu bamwagala ne mama Nakitende mwaba mwagala mukimanye nti mama Nakitende ali single talina agamba ali single ne mama Nakitende Amina kale for now until birthday happy birthday muyimbire yoko mudabu nkalobozi mpa original name Sharif Semalago kati ngambe nti happy birthday Semalago happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sharif. Happy birthday to you. Wow, I believe when you say ka birthday wish ke bawadde Sharif. For now njagala kubasibulira no musibe bulungi mweraba. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesike babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Ku Mukisa Habo Clinic Kisasukula Mbiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Mama Mukisa. Mama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo.